Collaboration and unyielding belief that change is possible. That freedom is not privilege for only few, but a right to all. As a territorial commander and the leader of the Salvation Army Uganda, I affirm our full institutional commitment to this cause. We work hand in hand with partners such as Red Rope Movement, government agencies, civil societies, faith communities, and most importantly, survivors themselves in turn of vision of this action plan into reality. Allow me to extend our heartfelt gratitude to the dedicated anti-human trafficking team here in Uganda, our national task force members in the field, and some of you are here, our partners from Netherlands, UK, and Norway territories, the Coalition Against Trafficking in Persons, Uganda, that is CAITPU. I hope, remember, our strength lies in unity. Divided we fall, we stand. Divided what? We fall. We can build a Uganda where no man, woman, or a child will live in chains. Will live invisible or invisible. When we read from the book, the Bible, it tells us, Exodus 21 verse. Yange, Bampita Juliet Nachanzi, the Chief Executive Officer wa Coalition Against Trafficking in Persons. Coalition eba network erimu ebitongole bingi ebiyambako okulaba nti okukusa abantu mu Uganda kukendera oba kuvaawo. Si kyekintu ekisobola okuvaawo mu mwaka gumu, naye tulowooza nti ebitongole bwe biba bizze wamu ne byegatta kati nga ffe abali mu katipu tusobola okulaba nti tuteega mu bifo ebimu gye bakukusiza, gye bafulumiza abantu, ne tulaba nti tugezaako okulaba nti tustopinga oba tubalemesa okukola kye baali badde bakola mu ngeri y'okukusa abantu. Mu mateeka aga Uganda tuyinawo gye bayita Prevention of Trafficking in Persons Act, eyambako okulambulula trafficking in persons. Kye kitegeeza ki? Eyambako okulambulula bw'oba okwatiddwa oba bw'oba oyambyeko, ekutegeeza nti guba musango, era ekutegeeza bw'oyina okugendamu, bw'oba oyina okutwalibwamu oba okuyisibwamu mu kooti okulaba nti omuntu gw'obadde okukusa afuna obwenkanya, ate era kibeere nga ekyokulabirako eri abalala abakyenyigiramu, abakyekwese, okulaba nti kikoma. Waliwo ne Witchcraft Act. Ne Witchcraft Act ezze olw'ensonga nti abakukusa abantu bakyusa enkola yaabwe. Oli bw'amanya nti bamuzudde wano, aleetayo omukutu omupya wayinza okukolera. Kati tukizudde nti witchcraft y'emu ku mitendera ba human traffickers mwe bakolera. Kati omukulu w'eggwanga yali mulungi nnyo, eyo nayo n'agikkiriza Witchcraft Act weeri, naye gezaako okuyambako okulaba nti the Directorate of Public Prosecution nga bwe mba nnyonnyodde eyambako okulaba nti ekwasaganya abantu bano bonna abagezaako okwenyigira mu kikolwa kino ekyokukusa abantu. Kati mu nsonga zino okulaba nti abantu abakukusiddwa baleetebwa mu kooti
era nti n'omusango gutambula bulungi paka oli bwafuna ekibonerezo. Olumu tuba ne frustration, tuba ne ogwamu amaanyi olumu wabeerawo okusoomoozebwa okujja mu ngeri ya corruption gye twaliise nga enguzi. Olumu gy'olaba nti ebintu tebitambudde nga bw'obisuubira olw'okuba nti olumu abantu b'obogezaako okugoberera babeera n'akasente ke babeera ready okugabanya. Much. My name is Captain Veronica Masai. I work in the areas of Masindi and Kriandongo, and on this program of anti-human trafficking, how we are going to implement on the action plan that we have just launched today, we are going to put it more effort, for example, in the communities where we work, because we work with different peoples. That is, we have officers on the ground who work in our churches. We have those local officers who work also in our churches, and we have the Salvationists who are our Christians. And it is going to help us so that they learn, they be educated. We implement it in various ways, for example, in mobilizing, making them aware, through preaching in our meetings. For example, we always have different meetings in our churches pertaining women ministry, pertaining youth, and all people. And it is going to help us to make them aware so that we can work with our launched action plan. That is all what I have. Very thank you. Implement as far as anti-trafficking activities are concerned. We are focused on justice, and so we want to make sure that our communities are less, we want to see communities that we do not have people who are exploited, and so that is one of the driving force, because we want to make sure that our communities are safe. And this plan is going to be implemented by all the members of the church in their different capacities. We have the National Task Force members who are involved. We have our church leaders who are the divisional commanders and the command heads. And we also have our pastors who are the core officers. And everyone has a mandate when it comes to combating trafficking in persons. So we want to include every person, because all of us together are in this fight, and no one can do it alone. We also are going to do this with our partners. We have a multi-sectoral approach where we want to bring in all the partners so that they can help us and also assist us when it comes to combating trafficking in persons. So we are not going to do this alone. We are going to have other partners, whether they are from the nation or they are from outside the nation. We are going to engage all those partners that do similar work so that we can carry out a well-coordinated approach to the combating of human trafficking. Yes. Well, abantu bangi abafuluma eggwanga nga bwe tukimanyi nti Uganda buli muntu alina eddembe lye okufuluma okugenda ebweru okukola, era nsuubira nti Uganda tesobola kuyimiriza muntu alina kugenda bweru. Naye twakizudde oba tukiraba bulijjo nti buli lunaku wabaawo abantu 50,000 abagenda ebweru okukola. Abantu bano 50,000 abagenda ebweru okukola, abamu bagenda actually mu ngeri ez'enjawulo. Ekyamazima kiri nti abantu ng'ebitundu
40 ku 100 babeera bakukusibwa. Tulina ne companies eziri registered actually mu Uganda ninga nazo zikukusa abantu olw'okuba nti waliwo fee eweebwayo wali mu Ministry of Labour mu ISO n'ebitongole ebyenjawulo okusobola okuba vetinga. Bo kye bakola baleeta abali genuine 10, let me use the small number, abali genuine 10, abali genuine 5. Kitegeeza bana abatano agenda kuba bakukusa kubanga Uganda tebamanyi. Uganda bw'ono gigenda ogibuuza abantu bameka abafuluma ejja kulaga ko bali 10 be babatwalira. Kitegeeza ki nti kino bwe kiba kiri mu mbeera efaana bweti kitegeeza buli muntu yeetaagisa, buli muntu yeetaaga okujja ku board, yeetaaga okujja ku table tusobole okulwanyisa ekintu kino wamu. Kiri ku Salvation Army, tekiri ku ani oba ani, kiri ku ffenna. Eggwanga lya Uganda, Ministry of Labour, Ministry of Foreign Affairs, Internal Affairs egaba passport, ffenna twetaaga okubeera wamu okusobola okulwanyisa ebikukusa abantu mu Uganda. Kubanga tekigenda kustopinga leero, tekigenda kuggwa nkya. Wabula tugenda tukikendeza bukendeza nga bwe libanga bwa tugenda tuwonya liwonye mpola okutuusa bwe liwona. Tetwesulu yagwa nagamba nti gwe batwala si muganda wange, be banatwala muganda wogenda koloti. Okusomozebwa okusinga obungi bwe tusinza okusanga nga abawanirizi b'eddembe ly'abantu bana batwalibwa ebweru, tukizudde nti tewabaawo ssente ate nga buli kintu kyonna kitambulira ku ssente. Na byonna ebisobola okukolebwa oba okutegekebwa bigenda kutuukirizibwa ng'omaze kufuna ssente ezibikola. For instance, omwana singa abeera bweru ng'oyagala kumukimayo nga mulwadde tasobola kutambula, kitegeeza ojja kwetaaga okulinnya ennyonyi ogendeyo omupikingeyo omuleete. Waliwo abafiirayo. Omuntu ng'afudde ebweru kye kisinga okuba ekiri expensive okuzza omuntu. Ekyokubiri, tusanze nnyo emiziziko mu abantu abali mu system. Ojja genda otuuka okusanga omuntu okutte omuntu nga trafficker yennyini yakukusa abantu, naye ate ogenda okulaba omuntu amugirako emabega okumulwesitewinga ate munene. N'agamba keesa eggalwewo nga tolina nabo ojja sobola kukola ki kukirwanyisa. So kitegeeza nti tukyalina obuzibu obwo nti abantu abamu tebakyalina mutima guli ogwa ggwanga, kati balina mutima guli ogw'ensawo yaabwe ne famire yaabwe. Abantu abasinga obungi abagenda e India, ekituufu kiri nti abasinga obungi ndowooza nga 80 ku 100 babeera bakukusibwa. Bakukusibwa batya? Bakukusibwa ate abannayuganda ne babatwalira abannayuganda abali eri. Kati abannayuganda abali eri be babakozesa ebintu ebyenjawulo. Twakizuula ku research gye twakola nti abaana bano bonna abava mu Uganda ne bagenda, era gwali awo kiwulire, abagenda mwena kasita otuuka eri ekisooka kye basooka okukola kujjako biwandiiko, bakujjako passport ne bakujjako buli kintu kyonna ekikwogerako, osigale ng'oli vulnerable oba ng'oli mu mbeera etasobola kweyamba. Kati n'olwo ne kikuleetera nti olina okukola omulimu gwe bakugambye okukola oba gwakwetunda nga gwa buwaze togenda kwesalirawo. So ndowooza nti kyekintu ekisinga abaana abali e India abasinga obungi abali ne mu nsi ez'owulira ennungi bonna baba bakukusibwa kubanga bamulaga nti genda bagambe ogenda mu India okufuna obujjanjabi, naye ng'ekyamazima si kyagenda okukola. Yes.